Njagala obuuze bebe ko yakomadde ogenda emulago. Abantu bali mufa mu ddwaliro bawadde biliyoni. Endakika ze bamuwadde ku TV zaagenda okwogereramu singa bazituwaddemu omusomo gw'okulunda embizzi. Kuteebereza babawadde sente ze biliyoni ez'okunoonya akalulu. Naye nga bamanyi ki ekigenda mu maaso mu Uganda. Omuntu agenda ku makya n'agamba nti Museveni agaba obulamu. Toddanga omuwuliriza nnyo. Omuntu atalina Katonda mu ye taba na kuswala. Abasajja tebakyaswala. Mulimu abantu abamu nga okumulamu wakyo ogenda n'onyigamu engeri gye bakolamu bbomu. Babuuzaako bena bakyekumidde ku media omuweereza wa Muzeeyi Masembe. Tuli Namwaya division ne DJ Jacob Omutuuze chairman waayo. Mashallah 2026. Mumulabiranga ddala yatandise campaign officially mu butongole. Nina omusajja yanziba entebe zange. Beza omusajja oyo. Omusajja njagala omunteekere mu vidiyo eno. Ngenda muteeka ku TV zonna. Buli wantu enkola program no gwentula ku kamera. Bobanga omumanyi ngenda kuwa ekirabo. Yakubba atya? Omusajja oyo namujja Ricardo Furnitures. Entebe nazigula ku Ricardo Furnitures. Awo entebe road okuliraana FDC. Wenagenda ne bagamba nti omwana yasaze entebe zange badde nsaba munkyusiza olugoye. Ne bampa ennamba y'omuvubuka oyo. Ne muwa entebe ne muwa ne ssente. N'azitwala amaze nazo omwaka mulamba bamukubira essimu agamba entebe baazimubbako. Kumbe entebe yazikola ki? Yazitunda. Katebe bakubbako ote seti 7-seater. Gye baakuweera ennamba bo bagamba kiwaddayo. Gye bambeera ennamba nti baamugoba lwa bubbi. Ne mbabuuza kati mmwe nga Ricardo Furnitures mugenda kunnyamba mutya okulitivinga entebe zange. Ne banga bo tebasobola okujjako okunfunira omuntu atrackinga. Naye omusajja n'oba omumanyi ekifaananyi kye kiri ku vidiyo kuno. Nkusaba onkubire ku 0782 540420. Ekirabo ojja kukwasako emikono egyo. 7-seater yagibba. 7-seater yagibba ate nga si ya milioni 2 si ya milioni 3. Ne sente. Ne sente zaako n'azibba. Olemwaddewo ne sente. Yes. Eyo 7-seater si ya milioni 2 wa milioni 3 yali ya bbeeyi. Munoonyeza ddala obanga omanyi mukazi we waabeera waasula 0782 540420. Balamusizaako bannyawadde bassebo kansumenti muli bulungi era bwe naakola vidiyo nja mussaamu paka nga mufunye. Kyonna kye kiri tuli mu do kampeyini zagguddwawo batulonda ngenda kuza omwezi nnya February 2026. Kansuubire muganda wange ogenda kukeera ku makya owe ambuleera akalulu naddala kuba pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu yasookera mu ntambiro ne dictator atumazeeko emyaka 40 akabonero ambuleera okitegeera. Tulina ba MP omuli Serukenya, tulina MP omukyala Ethel Nabima, tulina Meya Bweta Yusufu Bugaggaziwa, tulina chairperson OC5 district Najja Nasifu, tulina bakansala bonna, tulina basentebe Nakato Sare we Masajja, tulina kubidde simu yaganya okwata atya yanfudde busy tekisoboka ali mukalulu ali muddo tuddo era kyenabadde mwagaza kyabadde nakyo kigatta ku ye ali muddo tuddo naye kyabadde kimugattako ali muddo tuddo anti ddo tuddo nawe oli ku ddo tuddo lwokwanze enfisi za akadde bwiga zigoli kyaliwa polisi kyaliwo Nakato yawula ekintu kiyitibwa kyaliwa ategeera omulimu gw'okola oyogedde ekyo kituufu kuba nyinza okuba manyi kyali wange naye nga si kyali wange ayinza okuba nga kyaliwo naye nga tategeera mulimu ki gw'okola nti omulimu gw'okola ogwa bunnamawulire Nakato olina omusango eri owa munnamawulire gwe bayita Masembe yakubidde esimu n'otagikwata yanfudde busy omubisa mutegedde ati esimu nzeewala ndozo kitegedde namba yange agirina mbwe namba yogiyina sigirina nali badde ngikwata waki weesoma nti omuntu alina ennamba yo talina nnamba yo omukazi mulungi okubeera n'ennamba yo ekisajja gwe gwe Nakato omusajja gyakujja ku WhatsApp akubira omukwate ayaga kukola interview naawe kirabika kale nekirala leero oli luddawa nze ndi mu kikumbi gangu nzo njeno netaagawa ddo tuddo ndi ku ddo tuddo kati gangu nawe obudde bwofuna leero ndi gangu kale tewayitamu inshallah mwe mwesoma nnyo mubuuza abantu babamanyi omuntu takumanyi waki omwesibako
Ando batajirene namba yange. Nawo mukubidde. Anti ngambe tayina namba. Kati aba wateekako nakato kansala. Oli kati division mayor. Njawulo ki? Okwata simu, okubira simu nfu. Esimu ate kubanga yagivaako. Eno gye nkuba. Katola agikutte. Kato yayina eyo esimu. Yakola ku byagundi campaign kati nijakwata. Katono tategeera. Ono akwata n'essimu. Mbuoba nga wawasa enfumu omulimu okubeera assistant wo oli wa mukubira essimu ogero tino okula Rolex n'okula yiwe n'atakwata ate yitabi Jacob oli bubi ya MTN era nze ndi bubi ndi mukalulu ssebo ndi mukalulu kantwala ndi bubi ekyo gege mazima ekitufu oli bubi ndi bubi oba kumpayo akakadde ani gwe nsaba Allah gumye nyenzo kugamba tuwandi bubi ate gwe ate oli wasi ndi bubi kubeera n'essimu sirina essimu yakutega nsooka lingizaamu wenti ndaba obeegira komaawo oleme kufanagana eri eno ya MTN katebe maze okukyuka bangambye olina emputtu ekipande kyo bakakisala emirundi ena naye buli wakisala okizaawo kalale kuno bageze bakisale byonna nange bya NRM nja bisalawo bakusibye nja bisalawo mullo nandi bebe kakokolo bibako na fitu zobikola nawe ojja kwebika kakokolo nange nja kwebika kakokolo bawoja mugeze ekipande kye kya bakisale okulu nakirese bakisale round about bepanka kati bakisalewo kuba bisawo nekyawo tebagamba tebagalawo Kyagulanyi mbontekewo ekyange nga ndinzekka tebagala ku kifaananyi kiriko Kyagulanyi Entebbe Road ya President Museveni ne mubuuza kuva dde nga President Museveni bwe yagikoledde okuva ogiteekako kolansi kati abagaye mugeze mu kisalewo baba waana era baligiyise Kaguta Road baligiyise Kaguta Road ne bagiyita Entebbe Road ne muyigandi tulinayo mu Kaguta Road tetugiyina Kaguta Road gyeri uwa eri ewaabwe teriyo naawe Kaguta Road gyeri Kaguta Road gyeri ina kubeera waabwe kubeera ekipande bakitadde Kaguta Road bageze bagisalewo ku bakitadde ku Entebbe Road maama nja bakolako effujjo naye Mbalala nga yatabuse Mbalala bwetyo teyewuunyisa bannyinaffe babakutte Mbalala bwetyo nanti baali tebakisuubira nti no Mbalala esobola okubeera bwetyo aye kyekubiri nti nga waali Omuganda bamanyi nti talina buwagizi eyo kyovula nti ebiseera ebisinga obonyi n'abaana abeesimbawo ku kaadi z'abakansala babatiisatiisa ne batabigendayo n'omuntu okwesimbawo kuba MP bamutiisatiisa era nabaddeko nga ndaba omubaka omu nga agireegerera Nuupu ng'agamba Mbalala teri muntu yeesimbyeyo ku kaadi yes kisobola okuba nga tali eyo because abantu beeyo we bakutegera nti ennyumba eyo evuddemu omuntu awagira Nuupu obeera ofuuse wabulabe famire yonna bagenda giboola basobola giboola okuviira ddala ku byenfuna west eyo abawesitani bonna abasinga obungi abava ino agati ffe twesimbyewo manya abo balina omutima kyova nti noputereese ba MPs bangi si because teyagala kati kwetebereza kino ekiwala kyebawa asiyo kyajjamu nyini kikola vetting ne bakiwa kaadi nekiyita emabega ne bakiwa ssente zaakyo kikali nekigisuula waawo naye ngaabantu kwaliko abantu nga 8 bali bajagala ne bagiwaye n'amala n'agisuulawo n'afuna ssente ze kyokka yagisuulawo mu tayimu sinayekayika ne mu kalulu kali olwo omuvuka yeesimba ku minisita gwe yeesimbako minisita n'amuyita n'amugamba njagala ove mu kalulu saagala kuleeta Nuupu eno oyagala ssente mmeka namugamba ayagala biliyoni 1 namugamba jangu enkya ssaawa 4 ku hoteri yange jangu n'akuuma akabala ssente omwana najja n'akuuma akabala ssente n'abala okuva kumutwala paka ku biliyoni 1 namugamba jjayo toddangamu n'okulooza kuleeta Nuupu eno ewaffe gye tuli bwomanyi muntu kugamba nti oyagala ssente mmeka n'amugamba kati essente zo ziizo zitwale teri muntu n'oba oyagala bakuma okuzitwala gy'oyagala ngenda bakuwa toddangamu n'okubeera n'ekirowoozo ekireeta Nuupu eno ewaffe yali North eyo toddangamu okuleeta Nuupu n'okubeera n'ekirowoozo
ene waffe. Nkufuna. So ebitundu ebimu babitekamu entiisa Yontiisa. kyova nti n'abanyankole kiba kizibu nnyo okwesimba ebunyankole. Okitegeera nga wa opposition tayagala gavumenti eriko naye wanaagenda okwesimba we bafamire bonna bajjamu bajja kumuboora nga walina okuzanyira ebyobufuzi bye mu Central Buganda. Nkufuna. Ate mu Central Buganda obizanya nga naye ate waliyo okubuula okuliyo. Tuli mu gala agenda osimbewa ewammwe. You understand? Ate wagenda eri maama taata kojja bani bajja muboora ng'ali mu kitundu ekyekye tasobola kwesimbawo because bakola endagaano. Bazadde bawe bakola endagaano. Mulimu ebitundu ebyakola endagaano ne NRM nga tebirina kuleetayo muntu opposition. Nkufuna. Kale ate batukubira ki emiggo? Badde manyi kyetukola si kyamenyibwa amateeka. Batiitizi baatya. Olivia Lutaya yazzeeyo. Bamuziza ate kati bamukwatidde eri Mbalala ye ne bamuvuga paka Kampala bamugase ku musango gwa Eddie Mutwe. Ebyaddala. Yali ku musango gwa Eddie Mutwe ogwenyiriri. Kati ne bamugase ku Eddie Mutwe. Amanyi buli muntu alina engeri gy'awandiikamu ebyafaayo bye. Nazze kuno nga tusoma ku bajulizi abaafa Namugongo. Era buli mujulizi bamujjukira mu kiti kye. Nti okulwanirira okw'eddiini okwaliwo kwaleetera abajulizi abo okubeera remembered mu nsi gye bayita Uganda. Kibi nnyo okubeera munnayuganda ng'ensi tejja kujjukira nti waliko ekyamakulu. Kati ba Eddie Mutwe, Olivia Lutaya bonna abantu babulizzaawo kyateekebwateekebwa nti ensi weriba ng'ekola transition mu maaso ga Katonda baliwo abantu abagisaddaakira, abantu bajja okukeeramu kibagere mu bukomera nga tebalina musango, abantu abalifa, abantu abo bajjukirwa mu nsi n'omusaayi gwabwe gubaako ettaffaali ery'amaanyi egatta ku nsi. Tekiri wano wokka mu Uganda ne mu nsi zonna ne mu bitabo ebitukuvu Quran ne Bayibuli mulimu abantu abaafiirira ensi zaabwe, mulimu abantu abaatulungizibwanga, mulimu abantu abaasibibwa naye mu kusibwa kwabwe mwe mwavu okukyusa ensi yaabwe. Nze nzikiriza ngamba nti Olivia Lutaya tebalina musango but kino kyakaseera era mu bulumi bwabwe ne mu maziga gaabwe Katonda mwajja okusinziira okunoonya omukulembeze agenda okutwala Uganda mu maaso. Era nsuubira nti omukulembeze oyo gy'ali Katonda alimukubako enfuufu, ali ku ttale ali mu kumuyigiriza engeri gy'okubeeramu omukulembeze, ali muyigiriza engeri gy'onookwatamu entebe ereme kukumira kuteekamu malala kwesiba ku bantu abatakyakwagala. Nagamba olugero lwa Uganda lulinganga lwa Sawulo. David gy'ali Katonda alimu tegekategeka agenda okutwaza ensi mu maaso. Yamaani. Ne Nambemu ali mu struggle yagenze. Ani? Nambemu waffe ow'Emboozi mu kati. Yagenze? Gy'ali kuva wiiki ewedde. Kuva wiiki ewedde. Yagenzeyo? Ali Mbalala. Mu kalulu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yagenze mu kalulu? Gy'ali kuva wiiki ewedde. Yakamalayo wiiki soba 2. Pozi bamukuba emigo ng'alize ku kitebe. Nambemu ali mu byobufuzi. Nambemu? Nambemu wa Nuupu nnyo Lukungwe. Mbadde sikimanyi. Wa Nuupu. Ntano wa Salim Saleh. Salim Saleh tamuguliranga ssimu. Salim Saleh yakuba. Owa, taata otaguliranga ssimu etegeera. Gundi siwe bamuggyeyo. Bamuggyeyo. Bigi akyaliyo. Sente zinnawera. Owa taata wamuvuddemu. Owa taata we Salim Saleh amuvuddemu. Ate taata we waawa. Bwebagayo. Kyekiri kye waŋŋambye mu kusooka nga nkugamba muno Nakato mukwano gwange. Tulowooza abantu mbu mikwano gyaffe naye nga si mikwano gyaffe. Bakiza omukyalira Dinaddi banoonya ssente oba Rachel O? Oba omu abali kakiiko. Rachel O muyimbi? Yali omuyimbi akukuŋŋaanya ssente. Rachel O kye omuyimbi? Onayimba Jackie O ba Rachel O? Ne Jackie O. Lekubanga Rachel O buguda so kwanga babo ndinga ne oba Rachel right Jackie O. Jackie O yali Obsessions.
ajjake walina omutima omulungi mumanyi y'omu kubali kakiiko Nabitex banga yazikubye mpitirivu yakajiwa ate bakajjawa omanyi gyakajja bulijjo Nabitex erina akawumbi kalamba kamukubireko ampeyo posta akawumbi kalamba akawumbi wajjako milioni 7 bana sente obanga tatoddeeko kamukubireko yazijjewo bulijjo mzee yamwadde bulijjo gye bazijja yazifunye ali mu good life kati essaawa yazifunye manyi waliwo wentegera nti Nabitex alina ssente kasooka kubanga ensimu yegeze mu kanyonyi oba nga teriiko manamu kuba ku luseke yadani zaaki simanyi oba najjo yali wa Nuupu oyo Nabitex yali wa Nuupu yakyuka yavaayo bano bali baagala amasannyalaze na PR kufuna value sente wazitegeeza bawadde Bebe Cool unstoppable Chameleone Gravity bale sente zaabwe Alien yeekyanga olunaku lwe yeekyanga ati wezaafuluma wezaafulumira nga bali balina omuwa baakawumbi kakaki akawumbi mwe tulina kibuuza bazibawa ne mu ddwaliro teri ddagala oba omuyimbi akawumbi yana Uganda bannange kati gwe manya Bebe Cool yafunye mmeka ne Kamiri yafunye mmeka kale senga edde binnya nkyali wa Bebe Cool senga kati nange ndi mugagga naye obugagga bw'ekikolimu obusi bwagala nnyo kiri awo Nabitex akwata simu tajja kukwata yazifunye Bebe Cool agamba ati nasaasira nnyo Buganda ng'eyegasse ku mwana oyo nensaasira nnyo abantu nga Bampuuga abaali bazimbye ebyobukulembeze mu kariya zaabwe bazimba kariya zaabwe n'avulunga kariya z'abantu abategeera ebyobufuzi abantu abali badde basakira abantu era wano wensinzira nempita abantu bonna abalonzi ku luno bannange mwenna KBNRM kebe opposition mulonda abantu b'ensa temujja abantu ng'abo mu parliament abalina ensa abakulembeze abasobola okunegotiatinga oba okukola mukulu omulimu gwa legislation okay si bino bya bampaane oyinza okuddira mwami Mpuuga n'omujja mu parliament ogyeko onoddira kale sinze ndiwa watuuse awo nemanya naye talina magezi watuuse awo nayogera awo manyi mulimu omuntu omu ng'olina okuswalako abasajja balwala bagenda Kenya Bebe Cool waba agenda afunisiza mukazi w'olubuto azalira wabweru wa Uganda Bebe Cool okuleka buno abakazi bano bayagala emaba teriyo mukazi w'ejiwe ntazalira ng'omwana mu Uganda wano okulikani Alpha ono bamitaani ono omuyimbi akawala omuyimbi omukulu oyo first born we Pepper Daddy walazaddeko mu Uganda kati omuntu asobola okuwagira omuntu okwekkusa yekka nga tafudde ku nsi oyo batakyana kyaŋŋamba gwetebereza babadde sente ze biliyoni ez'okunoonya akalulu naye nga bamanyi ki ekigera mu maaso mu Uganda anti yalabanga Museveni atukoledde omuntu agera ku makya n'agamba nti Museveni agaba obulamu toddanga omuwuliriza nnyo omuntu yekka ali mu Uganda agaba obulamu ali ogwo ye Katonda ekyo kituufu okitegeera omuntu asookera mu ky'okusinza omuntu nga tasinza kitabo kye kitukuvu kwewalako vidiyo ng'omukulu musiraamu naye ng'akutte ecupa twagiraba guli n'agimuggyako newamitaano ono omuyimbi w'ennansana maneja we n'agimuggyako misana tukutuku nga naye ali ku ccupa you understand omuntu ataswalira ddiini ye tindi musajja musiraamu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamuswalire takyamuswalira asawalira kulwana sawo zina mukazi we
nabaana be tomuwulirizanga ati mulimu abasigaza erinnya blood omuntu atalina katonda mu ye taba na kuswala abasajja tebakyaswala yagambye ombootya Seggona kaadi n'ogiwa Walukagga ataasoma ye yasoma Bebekulu ajja kuleetera ebitabo bye yakoma mu senior 6 Walukagga naye aliko ku senior 6 parliament kasituba nga olina senior 6 tebateekawo nti olina okuba nga olina diploma degree simanyi nga wasoma nnyo nga wakola amateeka never ebintu ebigenda mu nsi tabiraba ali mu Ukraine mu comedian yali comedian nga akola stand up comedy kati ya president Arnold Schwarzenegger aliko governor ali governor wa New York mayor yali wali muyinga muyimbi nayimba hip hop ostegera timulimu abantu botunga no gante nekale omuntu ono segenda kikawazi wadde batu bagenge gye balundamu embizi kwanga embizi asobola sente ngenda kikaza bamuwadde ku TV zaagenda okwogereramu senga bazituwaddemu omusomo gw'okulunda embizi oba okulunda ensiriŋŋanyi kubanga ensiriŋŋanyi kyakulya kyabinnyanja ndabanga gwali mu kutyoboola ate kutyoboola ki gunjaga mbuulira waliwo puroguramu ekulaga ebyobulimi nti embizi bazinundayo bati mulimu abantu abamu nga okumulamu wakyogera n'onyigamu engeri gye bakolamu bomu ku YouTube obudde bwa Bebekulu bwe bamuwadde nga ndanga gwata wabala mu vali yayogedde ki ebiri mu vali kiki yayogedde kiri mu vali sooka ojjako okukwata Abitex president wange president wange omubaka wangula Kalunga yasembi ate president ate oli mukunkuwa bukulu president oli mukunkuwa gwe wange niba naye president wayingira NRM wasiriwalira ddala lwakulimbanga ekyo ndabona okukyogerako wadde ekirooto njala ssente nti ki ate era ninawo enkomo okuzitwala naera besikola nga nzitwala era president kinkupisiza essaawa zino president bagambye bafunye ssente nenjala kunkolerayo baana ne posta bagambye bafunye ssente bwebafunye biliyoni emu gansanze makindi omwo nti nowaako ne alenskine miliyoni zi2 nange njagala kukubako leero ku luseke ekivubuka ekyo mbeera mu ne baffe betubeera mu injale nekimpereza atamu kipereza omuntu ambeererawo nange Abitex nali nkubeereddewo kunkujjukiza essebo mukama wange ebipande bya mitwalo 2 ngenda bikuweereza mitwalo 2 gumu 2 emitwalo 2 kyogamba sina kyenkosa ni Abitex nankwadde emitwalo 2 gyessente ogenda omuntu era akubeeredde naye nali nkubeeredde wakika ombeererawo ompota emitwalo 2 nze omusajja omukulu alina ebyala 15 nompoya akakadde kamu kitundu kammala nkozeseyo ebbanga zange wano alhamdulillah neyanza nnyo president neyanza nnyo olaba wawangula gwosembe bakulangirira osembe naye kati olina kakaadi yako wadde kalina ebituli president kanjikuweze taata era M10 waligisi kanjikuweze mukama wange oyo president wange oyo nja kufa ku ne president ampadde 5 kankole ebbana Abitex oyo gwolaba Abitex oyo gwolaba abalese omulimu kulwalira mundeke acheya bana ate toba dictator obadde okimanyi mbu alina sente muganda wange kulwalira mundeke obadde okimanyi mbu alina sente mbadde simanya jingu yaŋŋambye jingu egenda kuwa omutwalo mutwalo tojja bitemamu lwakiri buli omu niwe emitwalo 5 kyaki tulese eddiiru kyekinjagaza Bebekulu mwagale ati Bebekulu omulimu gwonna asiima nakuwa komishoni we gwompaddeko gwoŋŋambye uli jingu wengenda okuwa ekyebiri nedda ssebo mitwalo 2 owaayi jingu tozaagala ng'okayanidde ebiri nga Abitex agamba kuwa emitwalo 2 because emitwalo 5 kamala okubeerako ne mama fiina mumu abantu besitetera kukuba luseke
program ya Luseke alada mama Fina pozi ngatakotte mama Fina yali chali wange kugira kone Yasin ki Jemba cha Jemba mpaka pe namba ya Jemba hizo nokukuba empye sazi unakusasula pe namba ya Jemba okimaye Jemba Yasin okimaye Jemba katavuga mpenko alada ngaji Jemba bazi jewo Fina takwata ziri zimazo mukwate mitwalo 5 ani agyanko kusesa yindi nazifunye Ablex ayinza okuwa kubanga ankubaganyiza nga tagenda nazimba onatu wakoze ojja kuddamu omukubiri simu ya Jemba kweri obaje kutte tumutino bakwa ku Luseke nze sikubanga ku muntu Luseke Ablex bwe yankuba ku Luseke ng'ekivu kimukwate ekya Freedom City na kubaka kadde kange ate yakanziriza nkasa kudiza akataano nenga tezituuka odo wetegeza message sizira akate zituuka Yasini kete yafunye kusendi bazijewo Jemba takwata nshaka mboyise siyo bazifuna matezi zisende kawumbi ngana kafunye soka nengula ke nyumba 2 Jembo na nsika zake ebina bade vane kwecho akamangana kafunye soka gerana ngenda ko emitian hoima road nengwa ikazanga 10 buli ikanengena ntekako ekintu kyenjawulo kyemmanyi mu mutwe ekinzo kunetera obubumbi obulala omuntu gogamba mutegere why ndala asiteke ya bebe gitegere egweyo blood nja kwasa akasimu kujja kugasiya ogenda kujikula todda baba kuru gasiya ndio ya gasiya atya kyagala ngate basegona be batunde bokwera mu parliament bokka omuntu nangalowooza ng'omwana omuto toddanga mumuzanyi muntekerawo kyao ngate basegona be batunde bokwera mu parliament bokka be bageza abasingayo mu nsi muno genda mbayigize 12 na bisa be yayina tunina profile yaabwe obuyigirize bwabwe yafuna bavubi yafuna babazi yafuna basolezi ba misolo nkufuna zentina nnyo ekitabo ekitukuvu nagamiza omuntu atalina ddiini mu kamwake mu mutima gwe sigenda naye mu nkayana omuntu asobola okusinza omuntu ng'amutwalanga katonda sigenda naye mu nkayana toddangamu otwatogera ku bintu ebizimba ggwanga okupulenga eddoboozi ly'abantu bano babiri pulezidenti wa Nigiina n'owekiwaatule tokigeza mpozi agamba programu ogyekolera ojja bikola bali bohositinga bakolaki bibuga bya kisiru naawe ngabantu bali mufa mu ddwaliro bawadde biliyoni gula bijja bigatta toddamuna tokiddangamu kulunga akonyezeza nnyo muyitiriza nnyo nammwe tobona kujja sente naawe tuzina kujja omusajja omuyinako obusungu tugenda ku kirala omuyinako obusungu bukyamani ali maziga akabira ki yakola ebintu bya NRM tebamuwa sente ate yekaika abadde akaaba era yejjusa n'agamba senga yasigalayo eri kuba abantu bonna beyalekayo eri bali mu mbeera nnungi bukyamani alina okumanya nti oluzinga value bakozesa nga olaba kondomu oba nga tawulo wala n'amazzi oba oganaabye n'ogakuŋŋaanya awantu osobola okuddamu n'ogakozesa ekyomugaso naye kondomu tosobola kuddamu jjambala ng'omaze ogikozesa oba tosobola tawulo mala jjekera kumakya ginyika mazzi n'ogiddamu ogikozesa bukyamani oba amuwa ssente weba yayingira mu NRM yasigala plastic NRM eyagala abantu balina kataala abantu abawogerako ku value si NRM kwongerako value mu byenfuna nga gwe tolina kyogyongerako kyova yalina abapangulukufu baayo ab'ekiwaatula abo bapulezidenti ba Nigiina abo bano simanyi bano bampemula abo baadvisor ebayina kuba bagyongerako value senga gwe pulezidenti wa Nigiina NRM yamuyita nemuwa omulimu nasigala plastic naye bandi mugobye naye akwagalira relevant
bwamba mwogerako era ogera ku president wandigira oyogera ku NRM so Buchaman another topic mujje ojamu buzali bachalibo because yagano okera kumacho okupdating software ye software eyokera kumacho kumanya nti no NRM emwagala ku kataala akekumire ku kamwakire ko paka yekeno chikola so Buchaman yani mu industry wamani tamuzalawa ebyadala wamani edobozeri ya amani yakuba Buchaman legendary so tomisa mu maso because taina biyimba tomisa mu maso because biyakolera bibiziza ekintu kitwa Buchaman Buchaman yainspire nk'abantu bangi nnyo okuyimba yainspire nk'abalimba bangi nnyo okwekkiriza mu okuyimba tulonde bakolobba osegera balimba bangi nnyo abalema abayingidde mu kuyimba because of Buchaman so ekyo kifa nti Buchaman yani Buchaman otwa twogera ku bantu abakoledde industry ya Uganda y'omu ku bo omwe bimuli nga akyali mulamu kyava banje byakolera tebikolera mu politics ebikolera just anyway sijja bingira mpwe kusiwa aina nsimanyi nsonga ki lwaki kiriwo ekityo lwaki bamukolera batuzi kyenzikiza kiri kimu kyokka nti Buchaman nga ye tiyamanyi gyalina kukola kyekituufu tumuleke NRM kikuu NRM kikuu kitya kigera okuvaako nga kimaze okunyunyuuta okujja mu buli kasanyazi kuna koyina ate ekikusuula toddamu keera kumakya kukola ki kirabako Buchaman ekitegeeza nawaanaakabira ku ggulu NRM yamuta nawaanaakabira ku ggulu NRM yamuteera ddala nkubuulira yamuteera ddala NRM Kalaso yatabukidde Bebekulu yamukolera ekibwatule mukamiri yamutwala namukolera ekibwatule yagana omusasula era yagamba essaawa zino asobola okuddamu n'akolagana n'aliye netasobola kuddamu kukolagana na Bebekulu kade kakabulire nno omuntu ng'alina ssente nga mulungi nga muyimbi ye Bebekulu ebyaddala lwakuba ebintu bya Bebekulu biri nti bw'omuyimbira ekiwaatule alinda otegeke ajja akuyimbire naawe bakola swap deal nti ojja nonyimbira nja kuwayo amafuta nawe najja nja kuwayo amafuta tebagamu amafuta kiba kitegeeza waliwo ge baagawa n'agalya ate kyenzikiriza nti ate Palaso yeetaaga nnyo Bebekulu okusinga ate ye Bebekulu mwetaaga amwetaagirawa sya Bebekulu gwoyaba oyo atasiza abantu bangi nnyo nga bagwa emiswiba bw'oba tewetaaga Bebekulu olina okumakinga sure nti tokola misango toli violent tokuba abantu tokola misango okitegeera ya omukulu ono kyayagala okuŋŋamba mbu yerekereyo akasenge olw'okuba mbu engeri gy'ali muvubuka asobola okugwa mu nsobi Bebekulu ayinza omuyamba asobola Palaso omumanyi asobola Palaso alina omutima omulungi bati avaako mangu apanguka mangu ate era kyova yabuddeyo n'abuuza n'okubuuza mbu yeewuunya abasajja abo okuba nga bawagira NRM tebalaba nsi abeewuunya nange neewuunya njagala obuuze Bebekulu yakomadde ogenda emulago simanyi njagala obuuze muntu era ng'awagira NRM bamujjanjabirawa mubuuze gye bamujjanjabira abamuwagidde okuyimba bakutuka waali gye bamujjanjabira talinyanga nayo tamanya kiriyo yobanga eddwaliro either case clinic oba Aga Khan hospital gye bagenda so Palaso yeetaaga Bebekulu ne Bebekulu yeetaaga Palaso bonna beetagagana naye kitegeeza kiri 50-50 never said never mu bulamu bw'ensi basobola okuddamu ne bakwatagana kyo kyenzikiriza kyekyo anti bwatana mpazi ng'amala musasula ate zisuka milioni 5 tasobola kusuka milioni 5 lwaki obwo obusente obutono abantu bubasinga ennyo okugamba ogundi ogenda okuwulira weyingiya ssente omuntu zakola ki nze nno omuntu gwe mmanya milioni 7.5 kumala bbanga ki
Walisewo bbanga ki? Kwana ina abayizi obutakusasula. Ngenze nakula bulala. Esente teziri. Sente si kintu kyentwalanga vali oluyimba lwe. Omuyimbi we. Ne muzindikira mutwalo 10,000 nenze muddiza ne muzindikako nezijjayo. Lwaki? Nakubira simunanga bulijjo banga abantu oli muzibu naye nga simanyi oli muzibu. Nenga basoko nje. Nengena okumanya nengena mu office najjayo emitwalo aga. Nenga yuzamu wakati mugamba wendi yavola bino bitundu ebibyo byosigaza nja kujjamba kimu. Ogenda n'ekitundu. Neno muleke. Emitwalo atano nenga kwata wenti. Nenga yuzamu wakati nemwe ebitundu bine nsigaza n'ebitundu. Nenga ndi yavola nja kujjamba kimu ebitundu ebyo. Bitereke. Nabuuza ne mvuko yo mpango mfuta ategera watategeera. Lwaki wakikola? Nze siinaako bw'ojje wange ng'otaddeko price tag ku nze oba onnyoomye. Paka we namutuuka we yabuuza omuntu agamba Jacob oyo mulaba. Ali complicated nnyo naye ate mwangu. N'agamba Jacob oyo bw'oyagala musobola. Mugamba nti nkwasiza omuyimbi wange wuuyo mu promoting wonna omwagalira ojja omufunira atajja kukolera. Nankubira esimu nagamba Jacob ebyasente byaganye naye kati omuyimbi mukuteeredde wuuyo wonna w'oyagala mu promoting abeere wakabi wonna omwagalira ojja muyimbisa wonna w'oyagala. Ne mubuuza ani agambye ekintu kino. Naga just nkirowoozezaamu nkuwadde sente nakuwa 10 n'osindika 10,000 nekuta mu office nekuwa 5 n'ogayizaamu n'ondekerako ebitundu otwala ebitundu nga sitege ate nga nkwetaaga. Nanga kati obadde kyenkugambe kyenjaga message yange kyembadde njagala egguke gy'oli nti there is no any amount of money gy'osobola okumpa ku kitiibwa kyange kyennina ne ku legacy yange gye nkoledde mu industry omuyimbi wo kamu promoting era omuyimbi yakwatayo naye kyewuunyisa ate omuyimbi we yakwatayo n'afuuka owakabi ate n'atandika okunkuba. Womwagalira akubeererawo? Tasobola. Kafu kawala kafu nnyo kajega yeba nakubeererawo ku luno abayimbi muli bakyali bange babitusi bajja kumbeererawo mbomba manyi Mary Bata ajja kubeerawo. Mary Bata aliro fiti. Mary Bata kyali wange agenda kubeerawo mulimu abayimbi bemanyi nga bakyali bange. Chenga Justin akubere Chenga Justin namtume gani Chenga Justin nantume Chenga Justin ajja kumbeererawo tasobola kugaana Chenga Justin mumanyi abantu bemanyi ngawo babole tasobola kugaana ngamba yise John Black ajja kubeerawo bwa ajja kubeerawo. Abayimbi si bantu muganda ngenze nkubulira Kenza anajja tonyumiza gasiya naawe yera zeddi tanyimiranga kotalinawo kintu kyeranye yampa $5,000 kyo sizegana mu campaign eziwedde. N'ekintu kinali njagala kyali kisinga $5,000,000 nali njagala ajje mu kalulu kange ayambale taaga yange mu kalulu kange n'akigaana bwenategeera nti tategeera. Stabu wali atya? Stabu wakyali wange ne mu kalulu yakakuuma. Kenza tategeera. Ani? Kenza. Nze nkubulya kino bw'obanga oli mu art industry ng'oli muyimbi omuntu n'akubeera ng'ensi tekumanyi n'akwetikka nga buli kivumo kituukira ku ye buli mpala netuukira ku ye gwe n'ogaana omubeererawo. Nze muna nakula bulala. I don't value money. I value friendship. I value friendship. Nze n'obanga channel eriko omuntu omu nga yagiraba nga kuliko VM ng'oli kyali wange tekingana kutuula ku channel y'okugibeerako paka weefuna views. Nze I value friendship than money. Money is nothing on my side. I don't consider money. Because ntwala sente nali nabaddeko n'omuntu nga mugagga niwaita emyezi egyo n'avuwala nimbantu bonna beyavuwa yasegaza nze naye ate n'okunkubira esimu nanga nti Jacob mpayo $10,000 nerowooza bweza ngamba ekyali wange ono mwana nemusindikayo $10,000 oluusi abina nga ne Jacob mu bantu bonna gwe omuntu gwe nasembayo okuyamba nolaba nange onzijukira mpayo $10,000 mukama akikubalire. That's me. So mukalulu kange abanambeerawo batambeerawo gasiya Maureen kiti kitya
Nantume mukazi ali soft wemba mwagala nso mufuna wemba mwagala nganze lemwe bakazi bemanyi tubo toswa kunvaamu na lema namakula tasobola ati muli mwama mwabagamba kati Jacob ata nakuba luyimba lwafewa nja kudda ku radio gekyomanya mwaka gujja nno jiddako inshallah oba nte jajjiddako kati byofuzi mbimaze ebifuzi binyinza obimala kino ekisanja ekiddako mbiveemu ngende ku kiranja akunyirako ne mumagye nze mbera ku experience yange gyala ngoberera ebintu byange njagala omanye yagala kola hoki nze amanyi tebikwatako ojja kukiraba nja kusoma bano abantu ababala entalo kosa eyo ng'obala lutono gatono lutalo tuyingira wano omunafuwa ensi eno buli wano nze manyi rudo draft zaala anti oyo chess ababala b'ebitabo basobola otula nga babalira ku chess okwo erina nti chess mumanyi naye ate simuzanyi chess oyo wakosa nnyo obwongo obungi nyandwaza omutwe anti kati kyobola gyoyagala kosa okugira njagikola alina okuba nga amanyako akazanyo tupanga kujjako omuntu omu ku bukulembeze ayinza okuba nga si wa Uganda naye nga wansi ndala tuli bazibu nnyo tata wa Narozi bamusibye tata wa Narozi ani kyeki kyenagambye tata wa Narozi omu ku bafunda ba NRM Sembabule kati obanga omwana waabwe yavuddeyo nadda mu NUP okuguba musango oba okoze treason nomaye ekimusibye ki mbu ente yakutula eyo nakukwerimba n'eryo ennimiro ya gundi ya neiba kwerimba naye nga mu mateeka gente bakugamba bakutwala ku gundi n'osasula ebintu kwerimba bo bamanyi ensonga era ojja kwekanga nga Narozi bamutaddeko ekibuli nga famire tekyamwaniriza kubanga Sembabule NRM ebadde esingayo amaanyi ne FDC okubola kuba kungi kati NUP bakitwala ekibiina kya Buganda kati kuno bafuna byebekwasa NUP bakitwala ekibiina kya Buganda NUP bakitwala ekibiina eky'Obuganda abakuba nga oli agidde ku FDC nga Besigye yaliwo tibandi mubaddeko buzibu naye okuba nti yagira ku NUP ate nga NUP pulezidenti wayo Muganda wali obuzibu kati ebyo nabyo byente byakwekwasa bwekwasa bakyamusibira ddala tata wa Narozi nnyo okusosolanga kuba kususi Uganda gwe musingi gumwasiga gwegwo naye gwe basiba tannavayo bagamba muze nkyusi ani taata bakyamusiba gwe kyoba omanya tannavayo kubagamba munakyuse kati ndi wa NRM ekimusibya kiri ekintu kyokka muwala we kubeera mu NUP nakuleeta NUP mu Sembabule ne Narozi akajjayo akalulu ayinza obutakajjaayo ayinza okukajjayo kiri 50-50 kyogona bazemu ne bamugoba nnono omusajja wooli nabo musaba n'amunnyima segona bamugoba bamugobye ne bagaa tetugenda kulonda ne batandika kuwanika bipande ate byagundi kyekyo kyenamugambye nabadde nadde ne Soni nadde nani nengamba Sseggona ekintu kyakola ali mu kusiga bukyayi ali mu kutunda walukagga abusiga ate obukyayi ebino byadde akola simanyi walukagga bamugye mu yadde asiga bukyayi bantu mukyawa Sseggona nze mbakuba ye nandiwumudde n'ekitiibwa kyange ow'ekitiibwa nempa walukagga nakola amanyanga ge nenkomawo ku kiddawo nabagamba nze ategera busiro nzekka ng'omusajja Ameria we yakola nti Ameria yasiriika ebbanga ddene naye nga Hildeman wagenda ku mukolo wateekawo akakadde ateekawo 10 wagula omuceere aleeta nte naye nga tayogera naye ng'akosa bikulwa kati abantu bokkaboka nga balaba nti Hildeman ow'ekisanja ekimu tasobola kuzitowa kusinga Ameria kyambadde Hildeman wankyukakyuka abantu baagala enkyukakyuka naye Ameria kyambadde omukono gwe gusa okulisa abantu bangi okusinga kuba owa Hildeman because abagira gavumenti eri bwaki ate minisita
kati guli kyandi badako ya Sseggona yadise kwa Lukaga na agenda abantu balaba obubi bwa Lukaga ne bamisinga Sseggona ne obuzi bwa Sseggona abatakolera abantu bino byayogedde okola yandi badako kola emyaka 15 jafugidde Busiro myaka 15 bino byayogedde tabikolangako oshagera kakati atadidde omuntu kuba wadde kadi ali mu Buganda alwanyisa muganda munne Bunati yewa akadongo kamu. It's okay. Ajja bafuga. Ajja mufuga kuba naye wa Busiro. Nkubulira bino bagenda mu place. Sseggona taswa kulya kalulu ku Lukaga. Era yalina omukolako kiri kintu ekyo. Bitabo yalina omuggisaayo. Nenga n'ebitabo biri verified bituufu. Mu mateeka. Lukaga yabiraze ebitabo. Yes. Bituufu. Kataswa amuona. Kona ne state kyali kusaidia Sseggona. Yes. Bamuvamu. State elikusaidia Mpuuga. Era tewawunya nti Mpuuga naye kufuna ababaka mu parliament. Anti Mpuuga munywanyi wone. Oli ajidde ku ssaawa. Tiyajidde ku kibanja. Tiyajidde ku muti. Nze nkubulya kino. Buli muntu ali mu byobufuzi. Alina ensonga zaki ali mu byobufuzi. Sseggona bagenda bakalulu akawulire. Nekimukubya kunyuma. Bana bantu bagenda pa ku bakalulu. Asoka Alan Sewanyana Musiri David Tafu B Tapi simina kubuzibu mbere za futwazi gonjola naye wali sensitive nnyo sira nga kitundu kinaba MP 11 nga kitundu ekyo Tafu B kibesimbiye 11 besimbiye abantu 11 onagera baka Bale 11 onagera bava ku sawa 3 okunonya akalulu oli kutana nonya Tafu ku interview ngana ya anonya zinte Tafu simina kubuzibu mukanze kamukubire wano 11 mugaye Tafu wali omusajja nomamiza muzeeyi agala interview joli amanyi kuinako obuzibu 11 obuzibu afu twabugonjola dda ne bugwawo nzina Tafu bagala mukuba akalulu tosinika binyo ate kijubisa nze nkubulira alali gundi achina kakalungi bagala mukuba akalulu Tafu mulimu abantu bagenda okubaka bogamba namboze Musiru Tafu owekitiibwa kyekiro papa nikiriyo gambo kya muzeeyi nina omusajja gwe bayita muzeeyi akunoonya kukolako interview muzeeyi Masembe agamba twewalana namugambe Tafu ali mu kunoonya kaluluke simuinaako sina buzibu njajimu era muwadde simu yo agenda kunoonya mukoleko interview naye kale twali mutawana nayanza nyo taata kale se bwe gwayita Jacob kanaye mukubira wala nakwata so muzeeyi mulimu abantu bajja okuba akalulu bemanyi Tafu singa omusajja oyo tawadde kwambulira nga bagiwadde mulala anyway akalulu ka Tafu kali 50-50 atya asooka kajjayo asobola kajjayo okuya mutiyeni kuyate okuya kuki kadala kolaki sekubiga eta kyajina ongambye eta kyajina oyagala kuwe jayina oyagala kulaba eta kyajina kandabe ongambye oyagala kulaba obaza ate nga takumanyi ajja kummanya gwali omanyi nali nkumanyi nali kyali baba nasikwefasa mulimu obujega bungi nekatera nze kyali fala walimu obujega bungi nnyo ng'obeera nnyo emakimbye okwana nnyo abakazi b'omu bbaala obeera nnyo ebintu ebitategereke nga tebigatta ebintu byaffe nze sikwana abakazi ba mu bbaala obadde ki walaala enziku mukazi wa mujjawa enziku ekirwadde ekyakuluma kikulule saagala ate ebirwadde byo neddoonyi ekirwadde ekyakuluma kululi wakijjawa sirwalangako nziku ekirwadde ekyakuluma kululi wakijjawa sirwalangako nziku mpakuruhani eyo jajja mpakuruhani musirwalangako nziku mpakuruhani enziku ogimanyi enziku sije bagamba muno ofuka musiramu Tafu tagenda kukwata muveeko kulwalira mpuliriza musiramu leta kuruhani ngenda kikuwa natileta musiramu sirwalangako nziku njagala kubuuza kibuuzo kyange sirwalangako nziku musiramu ongambye enziku tolina kirwadde kyewakubirako essimu ng'okirwadde nga akazi kukajja mu bbaala sirwalangako nziku tolina kirwadde kyewalwala
sirwalangako nziku ddako kibuzo kyange tolina kibazo kiwabaliranga ku ruhani eno gitereze bulungi sirwalangako nziku bisimillah musiraamu tolina kibazo kiwampuulako essimu ng'okirwadde ng'akakazi okajja mu bbaala sirwalangako nziku ndozajimuwakitegedde ogambye nalwalako enziku kale kikusu gijewo tolina kirwadde ekyobukaba kiwalina okubiddeko essimu nga kikuluma buli musajja yali alwaddeko obulwadde bw'obukaba nga akakazi okajja mu bbaala sijjukira gye kaava naye sirwalangako nziku musiraamu otegedde otya ekitabo ekitukuvu nkitegedde sirwalangako nziku tugende ku kirala kakubinga musiraamu ategeka atya ekintu ekiyitibwa ekitabo ekitukuvu Qur'an mama kuba ogimanyi yasegona bamugobye ku kitundu abantu bamwagala talina kyabakoledde takoze segona Segona is good on floor of the parliament nga stablinga amateeka mulungi but in reality yemu politician atatokozeeyo nkyukakyuka mu bantu era wavayo tebalina kibajjamu miisingako ng'oggyeko za ambulance kiki kyakoledde abantu beeyo omubaka olina okusakira ekitundu kyo naye banaye omusajja wadde atutta abantu mu ddwaliro asombye emirambo naye alina kyakoze nze sijja kulimba nemba nga nkeera ku makya nga ndi member of parliament nga nfuna milioni 50 simanya akalulu kannema simanya akalulu kannema ku ground obakolera abantu ng'oli member of parliament ng'osobola okuwandiikira n'ebitongole ebiri mu constitution ogantu bana tugakutandikawo entandiko y'abaana abakyala abawala tuli mu kusonda kukola kyuma kikola sabbuuni twetaaga kampuni yammwe etuyambeko wano oba nowandika organisation ezirwanira eddembe ly'abaana abawala ng'omanyi abantu abalina funds bwabweru mu nsi ezirina funds omanyi ensi kati nga zi Norway zikwata computer enkadde ne ziziteeka mu warehouse nga zeetaaga abantu ba MP bazireeta eno n'okola ettendekero lyakusomesa baana computer abawala anti wao kibayita okwekusa gwe ekirowoozo kyoyinza okuba okirina kyenkugamba kati Segona talina bantu kibajjamu miisingako mulimu member of parliament abali mu parliament nga tebalina kibajja bamiisinga nga babakubye nga ne bavaayo omuntu agamba omusajja yali wano eruweero bamuyitaani gwe bakuba wanupu gwe yakuba mwerabidde erinnya yali eruweero abantu bakeere bakumakya badde ewuwe bamusabe basale nga bamukubya akalulu n'asigala ng'akola ekintu kyekimu bangamba ne kasolo Ameeri akyambadde bamukuba akalulu n'asigala ng'ayamba abantu be muyingo kuba muyingo basale zeeragaba bamuma akalulu muyingo bamukuba akalulu ale ne baddeyo bamusabe basale abantu bennyini abamuma akalulu enkeera ng'amasomero gaggulawo ne baddayo ewuwe Babire Kabanda ono omukyala ono wa NRM gwe ono omukyala owawakiso wa NRM Ethel gwe yakuba Rosemary Seninde oyo nga bamanyi nnyo wa NRM mu politician Ethel mama we Ethel Narima gwanoonyeza akalulu gwali nkunoonyeza gwagenda naye bwe yajjayo yakolanga buli zooni ng'alinako abakyala 10 bayamba watakuwa kyalaani akuwa entandikwa watakuwa ntandikwa amakinga sure nti omwana amufunire basale yoyo bamukuba akalulu naye Ethel Narima siso amunenya because yava mu local government nayingira parliament yagenda mu parliament kisanja ekyo esente zalina tizisobola kwenkanakana za Rosemary Seninde because Rosemary Seninde alinga nga wonalaba Ameeri akyambadde be bali mu structure za NRM ofisi zaabwe zituukamu ssente n'afiisa biliyoni ku project ya biliyoni 36 n'afiisa biliyoni 1 n'agiwa abantu be abo si ba NRM beyogerera ebirungi byakola njogera mazima anti omuntu ajja gamba mujjako bate lwaki oyogera ebintu byaye bye bakola ekibuzo kyo kibadde ki okwogerera abo njogera mazima kituufu omanya amazima temugagala naye nze njogera nnyo amazima njogera amazima ekibi kiba kibi ekirungi nojja n'okyogera yes man kitegeeza babaka bangi abeewaggudde be bamye kadi ne bagaana okudde ku mugongo abatagenda kuddayo kyemanya Mpoga agera kuddayo Mpoga alina amasaka amaanyi talina maanyi naye alina state mabega we
Noyo wote noyo kireve kyeru ajja kuddayo kalikyukira mu lwera kyemmanyi kyekyo kubanga abasajja bagenda mu mukago DP ejja kutwalayo abantu baayo bagenda mu mukago omuntu ekatatula mukago wenuutu kyova kati ab'emipiira abalina batafuna kaadi bali ku mupiira n'aba independent bangi nnyo ku lundi guno okusinga ku guli bayitirivu. Tugende ku kirala. Omukaga Brian White ngaakola interview zaakumukumu abika bujulizi naye ayongera kwekuba kwesula mu kinnya nti jakumukubikula omumwago jakumukola mistakes era abantu abanoonyereza obanga oli investigation journalism bakola investigation journalism osobola okukuba mu statement z'ebituli era obanga onoonyereza ng'oli investigator osobola okuteeka nti Brian White alina kyamanyi okufa kw'omwana naye aparaparanya ateekawo obukodyokodyo katembatemba abumbikkabikka n'obulumi oba n'okusaasana sympathy gyanoonya mu bantu n'ekituufu akimanyi era sigira mulwako muveeko ali mu bulumi alina kyakukusa nekyakukusa twakitegedde naye ndowooza leero mbadde njagala weetondera abantu ku kyaki naleetako wano luzzi oba yeruzze noŋŋamba ebintu bye tebirina makulu mwesonyiwe era tojja kumwogerako omuntu atategeera tomwogerako naye tenakola naye ku pana sigama hotelo zitategeera naggamba ayina endowooza ennungi naye eri mubiri mukyamu. That was my statement. Nga wamungobya nenkugamba ekirala saagala mwogerako nze sinze afuga pano ya Sanyuka TV era sinze host wa sheyo eyo sheyo ina host ina producer waayo anti nga naye producer waayo osobola ogamba sigenda kulero oyo wabakwali by the way kanne werivu abantu besaswa kutula nabo ku pano keko kachichimani ka Sanyuka TV akeni BS akabigitale ni kachichimani BS chisaso abasigadde sibalina akubuzibu nawuliddeko nnobo luli baali bati kati bagenda bagira bati nani Kenzo ne Alpha simumanyi Alpha ne Kenzo simumanyi manyi president wa Nigina president wa Nigina n'omuntu gwoyogeddeko akola ku NBS ani gwenjogeddeko enkwatagana yaabwe sagala kumanya kwa talina makulu talina byakoledde industry nzo mwogerako talina akoze eki from Jinja paka Kampala talina kyakoze choge engato zatuddemu tazikolize bulungi just ali blessed ali like ntina ajide mu editor mba presenter abatalowooza abatakoza mutwe gwabwe engato zalimu kikyakoze ku TV ekipya daga siya takolangako kikyakoze ku TV ekipya kati siya takolangako kimpe oba tafubi kubaze engato oba tafubi chalo ngantino asenga tafubi atoyo mtonyumia twakola kawantu nga tuwana n'abantu abalina amanya fokubeera nga tuba existinga ne tu existinga mu bulumi ku ssaawa 2 paka ssaawa 6 ogw'ekiro nga mu awo oyogeramu omulundi ogu so tompani yapanira na bantu babebe television izo bantu babebe host muri jimu ye kyogamba mubatana muri jimu yammwe president agwesobola kuwa respect talina kipya kyaleese lwaki bonna bakola katiba kemu ketwalekawo oba kaliwo tebalina kipya kyova nze nsobola okutambula nga ndi awo naye n'atambula Jacob Owuyo nga tebanamulaba Jacob tonafuya abantu ku buli alaali nze siri mukozi wa TV nagenda mu TV omwaka myaka 2 emabega nakolako ku TV ku telefone emyezi egyo neneegoba tebangoba negoba bwegobi naye nkulayirira ni mulimu ba president awali ku TV bensinga amaanyi anti erinyere walikolerera nalikolerera kati nabo bakole tubawaane nga tuwana ba TAFB nga tuwana ba Douglas Lwanga nga tuwana MC Kati nga tuwana the entertainer wa UBC boyo yali ize yekaika yali ku TV ashininga
tugere ku kirala. By the way, njagala wiiki ejja tetugenda kuleeta topic neegi tugenda kujja na tumanye ki ekyabakola regimu yammwe ki ekiremesezza okubeera nga twesonseka mu regimu yammwe kuba respect wosanga bina beibe respect bagimuwa naye wosanga president omu oweregimu eno bamunyumyako mbugu wamma omukazi transport simanya ate walepinga simanya ate wakwana mukazi wona mwete mwakwanako bakazi b'abantu fe try to controlling buli guli erifuluma lyetukoze kati tujja byogera next olunaku olulala mbadde njagala wiiki ejja no problem tujje nga tuleeta topic eyo nze wendi kibanga tukuba nnyo omwana gwayina maama gwayina bameka kati kankubulemu sibakwanze mesa temumanyi mesa temumanyi otambula naye buli wola natambulako ne Melissa nga tugenda okugula ebintu ku Christmas musajja nampita tata Melissa oli otya nangamba ddadde okimanyi nakola erinnya nti abantu tebamumanyi naye erinnya nange balimanyi kati Shiba waba awaana omwana we muleka awaana naye amutukubye nnyo buli walaga n'amutukubye omwana mulungi ali healthy eyamuzaala amwagala ne bbawe gyali kati ku show ey'okuserena okumweta ku stage kyali kigendererwa ki kulaga abantu nsi bakakasa nti neyeetika olubuto Shiba amanyi showbiz manya bakazi abeetisa embuto Shiba amanyi showbiz teri kintu kyatakola Beyonce kyatakolangako omwana wa Beyonce ye mwana alina Guinness Book of Record okubanga omwana omuto okufulumira ku luyimba ate nerukola ssente. You understand? Tuli mu showbiz kitegeeza kutunda linnya lyo legacy yo ko tukuba omwana yazikuwadde okitegeera legacy linnya lyo olina obbakuba abantu. That is showbiz ey'omwana. Yes boss. Nyaki kitegeera oluyimba lwa Shiba luno olupya lwe yafulumiza nga ndaba lulinga n'olaguneedi batandise ate okwekuba ni yabbyani ekyomanyi nti Uganda mulimu abawandiisi b'ennyimba batunda ennyimba emirundi 2 oba 3 beena nga talina copyright tetteeka erigaana okukola okudda mu kiye kya munno nti Uganda yafuuka kyetwala nti mulimu abantu bebawa ennyimba ne balowooza efulumya oli nalowooza oba yaluvaako nalukwata naguza omuntu omulala. Nze kirabako nolona nga oluyimba omuntu yalunguza nalunguza emirundi 2 naluguza n'omulala gonolawo olufulumya oli nalufulumya nali nigulidde omuyimbi bayita Ebotasha mulimba ndwagala naddamu dduula nga omunimba omulala ate yaluyimbye okitegeera ate nabo abasongola tatobanenya nti ennyimba wetuzigula tuzigula buswazi ntwala 5 katuwagenda Shiba ayinza omuwaka kadde ekingi nnyo 8 anti upadde manyi gwe weetakako vali kati okkiriza ky'otunze okirekeyo gwe kyobumanya nti Uganda tukyakola mu bintu bingi nnyo tukyakula mu lyrics tukyakula mu kuwandika mu production mu bintu bingi so ekyo kiri ku nteekateeka abantu bakufuga industry bo bennyini ba Shiba be balina obuzibu be baagaana okulwanirira ate waabwe yaman naye kati obuzito buli butya obwa Shiba butya mu industry mu bakyala Shiba ye icon y'omu ku bakyala abakyasinze okubeera bakabi kukyanga Uganda ebeerawo nkikuddiramu kino ebintu byakoze teriyo omuyimbi mukyala eyali abikoze record designer omuyiba Grace Nakibena blood Grace Nakibena takola nko kuliketo ovo togera records togera awards togera ebintu bingi kulikati ovo gundi yagikola nkiddamu kino kimanyi anti wogamba kulikati ovo nkiddamu kino kimanyi bukyanga naji yakuba kulikati ovo naji user naji boza weddemu goyogera nze njogera facts mpaya ennyimba 5 ezawuninwa ezisinga ennyimba za Shiba anti wini
simuwagira kati nze sogera bias sina biasness yonna nze mu kubantu abaleta wininogi Shiba Kalungi amanyi simwagala lwaki naye Shiba Kalungi y'omu ku bayimbi bempa respect mu bulamu bwange nti akoze ebintu abantu abayimbi abalala bye babalema okukola era Shiba wetugenda mu byafaayo by'endongo nja kukola program emu kubula abantu akoze ebyafaayo mu ndongo ya muyimbi omukyala alina likodi okumenya likodi zonna ng'eriwa Shiba yomuyimbi akyasinza okutegeka ebivula ebinyi ebira successful Shiba ye muyimbi akyasinza okuleeta abayimbi ba upcoming Shiba ye muyimbi akyasinze okutunda ennyimba Shiba ye muyimbi awamu ku bo abakyasinze okubeera ne views mu bakazi ku social media zonna Shiba ye muyimbi akyasinze okukola amawulire mu Uganda mu bayimbi abakazi alina records nyingi zenyinza okumenyera. She is one of the kind. Mpologoma y'amaanyi okitegedde ekyo ssebo Senfuma tuli baavu tuli mukola program obala sente tuli mu okitegedde ssebo Shiba Watabu tuli mu kumaliriza Shiba muveeko Shiba tumita akuzanya is a one of a kind yakola legacy tujja genda tune industry bitange ebeerawo radio presenter ki abakyasinza okukola TV presenter ki abakyasinza okukola basongoleta ki abakyasinza okuwandika ennyimba genda ngo biwandike wansi wiiki ejja okola video nga n'ebifaananyi byayo ku ebiri wiiki ejja gwe mulama gwe tuleeta yes boss radio ba presenter ki abaakola ne balikola ne baliwanikayo waggulu entertainment ne mu General News entertainment mu mawulire kwanzi category 3 mu entertainment n'omutali entertainment ne mawulire Solomon Kawesa aliwa Solomon Kawesa ali ku mawulire ngamba yaliwanikayo bango yaliwanikayo ate wavumbula Bekisekeba kakana bona namba manyi ono yakolanga night show yani Straka ye presenter kyasinza amaanyi mu bakazi bukyanga Uganda ebeerawo tuwakalowooza akasembayo wiiki ejja akaloza akasembayo muganda wange essente tegeza kufuula ekintu ekitagasa ofubanga nnyo okubeera omuntu alina value atabeera taken up n'obuntu obutonotono ssente mugenyi leero ziina enkya toziina nyongera okujjukiza muganda wange waliwo ensonga ki Katonda akwadde obulamu obulungi obulamu obwo obulungi bwakwadde osanga oinspiringako omuntu omufaanaganye nga ggwe nyongera okujjukiza omuganda agamba akaba keweeyolera wekakuluma enteega ki akaba keweeyolera ke kakuluma enteega thank you towewunya omuntu okumuyamba olunaku lwaleero n'akuluma enkya I salute you